they go Ghana. You never thought you they come back. Which kind of money you never see before? Cause I don't need to be feeling I'm can't seem to take my eyes off you, especially if I don't move. When you hold that thing, me wanna hold that thing, baby. Let me take a look at Kanso yange njimanyi onotandikawo tetujja mmaliriza. So neyanziza olaba nsaba ne Wamala Joseph eyamukiikiridde owago yasindise Wamala Joseph nsaba Speaker Kyasa up. Yakusaba Speaker Kabanda wegatte Town Clerk yagirina bakubire music abantu bonna abali mu ddiiro mbamanyi. Mother Teresa bandi mukatuliki yagamba nti nze nzekka sobola kukyusa nsi naye wakiri bwe nnemerera nyinza okukwata akayinja ne kaswa ku buyanja obunene amatonda agasa mu mukaago galiviiramu abantu. Kikye ngamba kugeza narratinze ng'ayogera ku baatandika yamujjukizaayo omuzeeyi Sentamu tumwogeddeyo noza alina kagera muzeeyi yatuwa eddwaliro erinyanja erirabiddemu muzeeyani muzeeyi Kabuye n'abalala nja kumwebaza nti bye nandyogedde ebisinga bikoze and all is gold. So bagamba kyeŋŋamba okwebaza emirimu gyabwe omutima gwajja nti tukoze tutya okwebaza abantu bana basa ettaffaali ku Goma. Mu kwogera kwe nagambye nti tetulina kuba nti tuli ba mukwano okukolagana naye tulina okufuna ebyo ebisinga otugatta okutuuka ku birooto bye baalina. They had a mission. Nabadde nsoma mu bitabo nalabye nga kubulako myaka 2. They had a vision and mission for 2025. We are just a few years to go. Nengamba kiba kitya babwe nfeiringa ne bakama banga basooka baba bafeirinze. Nengamba let us rebrand, rejuvenate ourselves, we get back on our knees, on our toes, and we move. Nengamba ebitusoomoza bimwatule tusangako ezajja wano kyesijjukira bulungi Meeyor waffe Meeyor Elisa Nkoyoyo ndiwe yeyongera ku lukiiko olwo naye ndowooza yajja ku luvannyuma kokkaawo nga erosi zitandise mu 97 wateekebwawo akalulu akabonna kawangula mwami Gita mukyala yiga najja n'atukulembera. Era mu 97 we wajjira enkola eyasookera ddala eya gavumenti okukomyawo ssente wansi gye bayitanga DDP
yasoka mu district 5 Mukono yali emu kuzo eza piloting enkola eyo mu biseera ebyo twalingawo procurement nedda sente zajjangaawo buli mugamba ntwala kuzimba wano nga mulaba mutuzimbirawo ngazimba ebyewuwo tewalingawo nnyo nkola yabukwakulizo nga kaakano twagala okwebaza abantu abakola emirungi nnyo bazimba amasomero batinda emigga nabo bayogera ku ddwaliro njukira ekizimbe kino ekyamateni kino nga be bakizimba mu biseera ebyo so mukyala bwe yavaawo mwami Nsuuga najja mu 2021 nange wendabika mu 2021 awo wentandikira okujja ku kanso wa era bwe nsanga omukyala Fatuma Ndisaba kaakano RDC ne mwami Elisa twali naye mukyala Nakatya twali naye basebo ne banyawo ffe tukyawonyeewo n'abalala gye bali so ne tutambula okutuuka mu 2016 mwami Elisa n'akwata 2016 n'atukulembera yes awo emyaka gyalinga ng'ebiri mukyandisaba naye n'akwatamu ate mwami Elisa n'akomawo okutuukira ddala mu 2011 sorry kyenjukira ekyamaanyi Goma gyavudde ssebo okufuka division olwaleero mu myaka egyo twegombanga nnyo abantu b'ekira n'ab'emukono era nga sipiika bwe yagambye nti bwavanga eri niweyingira wano emukono oganeoza era ntuuse emukono kubanga nayo enguudo oziraba ng'embeera mbi kyenjukira ennyo baatulangiranga obubbi tuli babbi nnyo tebalabanga bakondo batufaanana kubanga bwatuukanga ekira nga saavisi ndala ogenda emukono nga saavisi ndala twegomba nnyo okufaanana abo twafuna ekirowoozo ekigamba tetuyinza kufuuka tawuni kanso mwami Elisa ali mu kanso ezijukira yatwali naye I remember tetuyinza kufuuka tawuni kanso ntandika okugoba ekyo kufuuka tawuni kanso but on the way netuweebwa amagezi mwami Mamerito oyo abakulembeze b'ekira twabeebuuzangako nnyo era bwe ndaba nga mwami Kyasa akwatagayo n'abantu b'ekira enkolagana yaffe yavadda si ya leero enkolagana mpanvuko batukyaza ekira nga tubabuuza kaga tawuni kanso tutandikiddewa mwe mutusiimidde ffenna omutima ogwo ngwebaza mukulu Humphrey webale nnyo mwebalire ddala komiti ya social services njebaziza komiti eyatuwadde njebaziza mwebala okutusunsula ne mutusengejja newankubadde eriyo bangi nnyo abakola ebisinga ffe ebyo bye twakola abatali ku lisiti naye nsaba Mukama abawo okujjukira nabo mugendenga nga mubajjukira mpola mpola nabo bagende mu records bino nno bye biweesa abantu emidaali nti olw'olumu abantu babuzaanye ow'okuwa omudaali ne bagamba nti oyo yabeerako eggoma n'alima wano oyo yabeerako eggoma n'ayogera kino oyo yabeerako eggoma n'ayamba eyali azaala ng'afiira ku kkubo kati nno n'ogenda ku national committee ne bakuwa omudaali wadde olw'olumu gujja mwereere naye era ekiseera kirituuka ne gubaako akakola ki akajjirako sebo twongera okwebaza webala okubridginga gaakweyo ebadde eriwo ng'abantu balowooza nti oba oliawo omuntu bw'abeerako mu bukulembeze bw'avaawo tebasaana kumulowoozaako aviirewo ddala kino bakwano nkibagamba tewali muntu mu kafo w'otudde n'ovaawo nga tolina kalungi k'okoze ne bwe kaba katono ng'akawuka ne bwe kaba katono ng'empeke y'akalo era akalungi ako kakola ki kabeerawo Mukama Katonda ffe naye atutonda nga tulina obulungi ng'ate tulina n'obubi naye bwe mutujjukira olwaka akatono nnyo akalinga empeke y'akalonzaani atwala award mu maka gange ng'eva Goma nzaani atwala certificate of appreciation. Honorable Speaker, I'm grateful. Nsaba Mukama ne town clerk omutima we mwakutte we mwefiiriza ne muzibalira kwa awards ne certificates ze mutuwa Mukama ayongera okuteekawo ate era n'abalala nsaba mwongera okubajjukira. Njagala okwebaza nnyabo mu ngeri ey'enjawulo
nange naali kaluubiriddwa nnyo okutwala awaadi ng'ate omu ku bawanguzi bannange ye muntu gwe n'atutte mu kooti ku lwa community. Naye weebale nnyo, weebalire ddala okugikwatamuko n'ogamba nti eno katugibbemu ettooki. Si kuyisa maaso mu baagabi awaadi, naye mukulu Kiyuba oyo atukozeemu bubi. Bwe bali wano balina Galaxy FM Sina Twayanza nnyo DJ. Nga Sadorin, representative wa Sadorin, representative wa Mukono, naye alinga nze tasiba busungu ani akawogedde oyuga okugenda nali nakawandise ddala nkamulaze musonyiwe bannammwe temusiba busungu zula bonosiba obusungu ojja kulwala ogenda ove tosiba busungu sonyiwe omuntu eyakola ekintu naye ndakwebaza mukyala Ndisaba era kino kimugwanidde kyemumuwadde bwe yalinga agenda okuva wano yalaba nti yali kyetwatulanga ewa Ssaabasajja Kabaka wali wafunda ate batugobayo ye yakuba pulaani ya wano n'okutandika okuzimba kalina naye olwo omukisa nga bwemubuulidde ku Siddo nenzirawo ate nema n'omuzika bwe baakuza municipality gye yayogeranga ennyo naye nga bwagambye twatulanga mu nsiika ezo nga atuwakanya nnyo chairman wa district naye nenfuna municipality nenfuna startup fund ezasooka 2010 na gumu 2010 nga tufuuse municipality netukola ekintu kino era njenyumirizaamu nnyo naye yakitandika ate bw'osikira ekintu olina kutambula butambuzi nyabwebale nnyo era byebirabo ebyo namumwebala okuyiiya tumuwulire was the vision thinker oba minister oba bano naye abimanya abisobola nona abisobola tusiimye nnyo mwebale n'okuuma abaana bange bano abaluddemu ne basente bawano mwebale nnyo we are very grateful